Twayise bantu bangi, twayise Team Spice, twayiseeko abantu bwe tukimanyi naku zino embeera nzibu nnyo ey'otambula, transportation nzibu nnyo. So nga bwe nasuubiza nali ku TVM actually tulwawo ofuna emirimu ng'embeera bwe mugiraba, naye nebaza Mukama nti weewaawo mbadde ninawo kampani zenkola nazo era nga bakuwayo akasente buli mwezi. Luvannyuma nnyo ne tufuna ekivulu kye mwalaba ku TV ne bampa akasente, nasalawo nti engeri gye kajjangako kaalumu ate ka kaashi ne ngamba kangabanyeeko akasente kano n'abantu abandi okumpi. Manyi bagamba charity begins at home. Kyonna kyokola osooka n'abantu abakuli okumpi. Ensi yonna Uganda n'abalala banjagala nnyo era nkisiima nkimanyi nnyo. Kuba bingi bye munkoledde kwendabira okwagala kwammwe, naye ebiseera ebisinga kyemmanyi bwe mba mpadde omuntu andi okumpi n'ali ewala ajja kusanyuka kuba akimanyi nti nnyinza obutamutuukako, nnyinza obutasobola tuuka ku Uganda yonna oba ensi yonna, naye nja kukola kye nsobodde okulaba nga abandi okumpi mikwano gyange tusigala nga tuli wamu mu buli mbeera yonna yonna. Tukimanyi corona atuyisizza bubi almost kati mwaka gumu n'ekitundu, bizinesi yaffe ate yo tekoleddeeko ddala, naye nebaza Mukama nti tukyali balamu mu buli mbeera, buli omu alina engeri gy'ayiya n'abeerawo. So kyova olaba nti nasazeewo ne management yange akantu ke twajje mu share yabaddewo ne tugabanyaamu wakati ne tugula emmere eno. Mmere kiro nnyingi nnyo, naye kyemanyi buli ali wano ajja kufunako akatono. So bwe nasobodde okugula ebintu bino ne ntuukira ne kampani ndala zenkola nazo ne mbagamba ninayo ke njagala okuddiza eri abantu bange, naye nandyagadde obuyambi bwammwe. Nabo ne bampayo kye bampadde, ebyokunywa bino bimulaba biva mu yaketi gali mata ga lato. So kyovola ntuli wano olunaku olwaleero. So Team Spice Diana family yange mbagala nnyo nti muli banene nsi yonna Uganda yonna, naye tulina baana bambeerako ennyo bambi bapostinga, simanyi data gye bamujja banjagala. Nina Spice Callers bakuba amasimu ku mativi ag'enjawulo, sibamanyi nnyo abasinga personally, naye beekolamu omulimu ne bakolamu gurupu okulaba nga bambi batambuza brand Spice Diana. So manyi nti nammwe embeera ebanyiza era kyova olaba nti mba nziruukirira nsooka ku bantu nange bemmanyi abambeererawo ennyo. Kati ate abamawulire nammwe kennyini mu buli mbeera yonna mubeereddewo Spice, oba kirungi oba kibinze kinkolera. Ne wonjogerako nonga Spice ali bw'ati, Spice kino nze mu ngeri emu oba endala nze mba nkola kwa bizinesi yaffe bwetyo bwetambula. So n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba akantu kano mukatwale mu mutima mulungi. Sikikoze nti nno oba nti kyamawulire kuba buli ali wano sina gwe nakubidde essimu ne mugamba nti jangu okwate ebintu bino, naye olw'ensonga nti gwe mulimu gwammwe tekyewalika, ate tukikola nti twagala n'abali balabireko tuyambagane kuba nange empeebwa nina bakyali bange mikwano gyange abampa, nange kyovola nti omutima ogwo kwengujja okusigala nga nange mpa abandi okumpi. So bwe kityo bwe kiba, ne gwowadde naye ajja kuwaako mukwano gwe, aweko neighbor we, awe mama we, tusigaze omutima ogwo okulaba nga buli omu abeerawo munne okuvuunuka embeera eno. So sijja kwogera bingi, ndowooza ebintu ebisigadde Hamos owa Team Spice Diana, and then n'omwami wakola Spice Callers, I think yandize tufuneyo ne representative omu. Yes, so bambi tusembereke mabega abali wano. Omwami ono bamwita Dan, yakolako mu Club Ambience mwe namumanyira. So naye yatuukirirako management yange namugamba nti waliyo ba waitress bangi, ba waiter nabo bali mu mbeera enyigirizibwa. Tubagamba okay, kyonna kyonna tusobodde ofuna nga tuzzeemu okugabira abantu baffe, tujja kugabanyako akatono ne ba waiters ne waitresses abali eyo nabo bafuneko kye banaabafunye. So Dan are representing our waiters and waitresses. We have Hamos, Avam Team Spice is the chairperson. Tufuneyo ne Walai owa Spice Callers, omwami ono bakola omulimu gw'amaanyi okusaba music wa Spice, simanyi okwagala gye bakujja naye beekolamu omulimu ogwo. So bambeereddewo nnyo ttiimu eno. So kati andowooza tugenda kwabula ebintu bino tugabanyire wakati ffenna. I'm Hamos Yawe Spice Gadget, the chairperson of Team Spice Diana Official. Kulwa Team Spice Diana Official, nze Hamos Yawe Spice Gadget nga nze akulira Team Spice Diana. Team Spice Diana tetuliiwo kulwa musaala okola emirimu gyonna gye tukola ku lwa Spice, but tumwagala ng'abantu.
twamusiima era ffe tugamba ekintu kimu, teri muyimbi agenda tusingira Spice emirembe n'emirembe, amiina. Ekisinga omutwagaza gwe mutima gwe omulungi ennyo gw'otasobola sanga mu bayimbi balala, era ffe tumuyita woman with the biggest heart. Alina omutima omunene, omutima omulungi, omutima omuyambi. Tukusaba ekintu kimu, keeping ekyo, keeping at that pace. Otukuba omuziki ng'ate wootuddiza. Amannya nze Kalema Daniel nga nkiikirira abakozi b'omu mabbaala, bawayita waitresses ne bamaneja ba cleaners. Ntwala omukisa guno okwebaza Spice Diana, weebale nnyo, weebale ddala. Ebbanga lye batuggalidde tewali yadde company ze tutundira omwenge yadde soda ezaali zivuddeyo tuyamba. Ne tuli basanyufu nga olwokuba Spice Diana asobodde okugabana ekitono kyonna n'agabanako naffe. Tweyanziza nnyo, tweyanze kozi ne ssente za gavumenti twazimiisize, naye tuweebale nnyo Spice kyotukoledde. Obanga mulikirya walaayi yenze Patrick walaayi tweyanza Spice bane bina byatukoledde bintu kimu kyatu covid okuba yatandika atubeezezaawo nga ffe abakubi b'amasimu.